industry ya music yali embraced nti yafuna omukutu gwe bayita TikTok. Simanyi oba abagukola mu China bali bakimanyi nti mu Uganda kikabuka kuba sijja kulimba media ezisinga ez'enjawulo zaali kyezikya respectinga muyimbi wa wano nga zi respectinga muyimbi wawa kati nga upcoming nga afaafagana nnyo no music omuyimbi ali wansi atalina ssente nga afaafagana nnyo kati gino emikutu ejjajja emipya ne gireetawo engeri ya kabuli okulabika nti gijjayo abaana abato nze nali sobola kola show ya kutavani singa teyali TikTok kuba kayimba kanga kamugonza kawagulizaawo abantu ne bakafiiringa abantu ne bakanyumirwa abantu ne bangamba biba tuteereyo show naye luli nga music wange akuba ku TV biki radio naye nga tosobola nafuna love y'abafaana eyo nga bagamba nti teekayo show tugenda kujja oba teekayo show tugenda gula tickets nga tosobola kifuna naye kati osobola okwevaluate kolimba nogaa nolimba lukoze no terukoze si bwe kiri lulimba baluwagadde no tebaluwagadde ono omuyimbi munene ono mutono kati omuyimbi osobola okuba nga oli mutono naye n'okuba tune yo neeyitawo nawe n'owulira nga oli appreciated mu kitone era ekintu ekyo bayirawe nebaza nnyo n'abayimbi abakiremezaamu ennyo ne bagaa TikTok and be the future of the media platform fine ne mainstream tuzeebaza kuba waliwo generation y'abantu abasigala ewaka abantu abakulu abatasobola kubeera nnyo ku ssimu olwo abantu abeera mu kyalo nga teri TV nga yasobola kuwuliriza radio namwe era big up on yourself kyemugattako era kyamaanyi naye ng'ate luli omuyimbi omutwe yali azibikiddwa nnyo nga talina wagirayo omutwe wogezaawo okugirayo omutwe enkokola ba olukokola da waliwo kyalo wange baakuba olukokola n'atunda yali atunda mwanyi naye ng'ate upcoming artist yatunda okimanyi nti baaliya bizinesi y'emwanyi yonna neggwawo abaana abo abeera ku midiya abo nga buli watunda amatu g'emwanyi 10 n'ava mu field bamutega emotoka esise ate akalimi kaweddemu nterako ekyebiri terako ekisatu genda okalanga bizinesi y'emwanyi yonna gye yali atunda ng'eweddewo kitegeeza kati abayimbi obubaka ki bw'obawa beyongerera ddala ogendera ddala ku TikTok kati sinakweyongerera ddala eno beesonyiwe nnyo ku TV ne radio nedda sikwesonyiwe kuba nsose nenziwa credit kuba nayo zigattako naye kati kyensaba omuyimbi yenayina atandika bwe TikTok tuula kuli okalire buki okalire entende ate ensobeere ng'ojjanjulira ebintu byomu nga tewali akuba ku muki ku mukono kuba kati listen luli walinga obeeraawo ne bagamba olimba ole lusobola zanya ssaawa 7 ku radio kubaako amawulire si bwe kiri kati ku TikTok yange kuno kuliko amawulire ssaawa 7 kati nze ndiko era ntudde entende ate mbanjulira akayimba kati nyinza n'okukaleetera nno mu mawulire ne mba nga akasomanga amawulire ate nga kayimba kange okitegeera nti TikTok etuwa akabuli ne twegazaanyaamu n'owulira nti naawe audio gye waddemu emitwalo 3 waliwo abaana abasobola ogivimba Saudi Arabia ne Dubai ne Qatar ne South Africa ne mu America nga teri agambye nti buno obudde bwa birango buno bwa mawulire kati gundi azze kwogera politics kati gundi azze kwogera kiki nga kitegeeza balemezeemu kati mujanjawazeewo nnyo wano ku TikTok kuba ate wano osobola n'okugjawo omukazi bimama byonna bitudde kuno bitudde entende okitegeera nti obikubira n'akayimba ne bigamba biba kumbe ne kano layini zino bulijjo ozina mu mutwe omwo aye n'ova mubiyimbira akayimba n'ojjayo n'obinnyonnyolamu wali otegeeza ki wali wonna nga teri akkubye kuki kutidde ggwe bannange obusomozo bwaki kwe yafuna birungi ki bye yafunamu tugenda tandikirawo biba mugonza concert 23 wagikola concert yali ku Tavani Wood era abantu bangi bajja webale nnyo bannaye kujja kyali kitya ekivulu omanyi shows zino zibamu ebintu bibiri bw'obeera nga gwe muyimbi obeera otya ekintu kimu ekisooka butebe zikumenyeka sikumenyeka nti abantu bajjudde nnyo okumenyeka nga tebazze ne bakuba ekifaananyi akusanga mukaaga nga obutebe obweru buva kuno paka eri lwaki bateekayo obweru bwokka
Man, simanyi lwaki abaleeta obutebe mu bivulu muleeta bweru bwokka. Bulabika mangu. Babukuba ekifaananyi kimu. Bali baleeta obwa bbulaaka. Naawe gy'oli mu kasenge n'ogamba bukyanga nyimba leero nyimbyemu eno. Yeah man, so kintu ekisinga okutiisa. Then ekyokubiri kwe kubeera ng'ogamba how am I going to deliver to my fans? Because bwe delivering obubi future oba ogitemeddeko ettaka. Ate bwe delivering obulungi kiba kyeyongera bweyongezi maaso. So Mugonza concert twagiyitamu bulungi nnyo 2023 nga 3 November twali wali ku Tavern Woods. Ky'omukisa omulungi nti twafuna abantu era neebaza abafaani bange bonna mu nsi yonna yonna, especially bimaama ebitula ku TikTok no. Mayinza nteekamu kano lwansonga TikTok oba bagikolera bimaama bino bitwa ne bikola bwe bitiga ebisimba omukono. So be baby big up on yourself mwena abasobola okuwagira Mugonza concert. Mwebale kujjamu bungi, mwebale leeta omukwano, abagula tickets from everywhere in the world. Ate mwebale kulabika nga muntu weesa ekitiibwa man. It was massive. Thank you so much. Okay. Concert wagikola negwa kati 2024 basubireyo ekipya. Bili tetugenda zikiza ya mpozi nga tetukyaliwo ne bwe tuba tukyaliwo tetulina zikiza because bwogamba nti ogenda zikiza ate obange yetemako amagulu oleme kutambula tetugenda zikiza era nebipya mu store mu ebiri. Music mwali loading very soon, collaborations, singles, waka mungi nnyo ajja. So tusuubira concert guno omwaka tujja batubabuulira dates, venue n'ebisigadde byonna naye nga tusuubira ekyakali. Collabo nga bimeka? Collabo nezo ebiseera ebisinga tosobola ziba noga nsuubira collabo 2 guno omwaka oba olimba wabula collaboration eba vibe. Nga bw'olaba tuli wano ne mu studio era bwe tubeera nti oli asobola feeling eddoboozi lyo oba feeling style yo naga confusingemu for the betterness of the industry. Oba se kino gamba nze nja kwenoonyeza abakola nabo collabo oga nja genda nnoonyeyo mama Nandujja nkubye ekigoma kyange mugamba gya fusingemu wano oba nja kunoonya president wa federation mukulu Eddie Kenzo mugee dadiyo badde nsaba onyigiremu wano line oba ono ne upcoming olabe eddoboozi ly'eddungi omugambe teeka mu line. Kati wano abaana b'Emmengo bangi abayimba naye nga ate ensi tebakola ki ensi tebamanyi. Osobola kankwateyo omwayinamu ku kitone tugatte amaloboozi tuwanikeya eba justify ne mutwa ne mukola ekintu nga kyakabi. Okwasanganya otya TikTok ne music industry ebintu ebyo budde ki obuwa budde ki? Kati olaba bino ebintu bya TikTok ne music industry byonna byonna nze mbivuga naturally teseeteka ku pressure era kati olaba nga bwonsanze bwenji bwenyambadde leero bwe ndabyeko nga nkyusa engoye navudde ewaka nga essaawa yange kweri navudde ewaka nga chaini yange kweri ngatto zange zeezo ne t-shirt yeeyo seeteka ku pressure me I do natural era ne music nze mufuga si yanfuga sikiriza kintu kunfuga wabula okkiriza ekintu ekikufuga kiba kitegeeza nti weetadde ku bbanja lyotasobola sasula lyotajja sobola kumatiza weetadde ku bunkenke bwotasobola fulufiiringa nti onzana waliwo abayimbi bosanga era mwana industry eno simanyi nazima waliwo abayimbi bosanga olumu aganze tonkuba kifaananyi sambadde bulungi tonkuba kifaananyi nosooka ngende mu saloni bansala enviiri totya biwulira ebintu ebito oba seekubye make-up naye nga kati twaki apu ekuteeka kweyembeera kitegeeza tewagiwa kiri original gwe apu giwe ekiri original sirika era nze apu yange ne bafaani bange bonna abali kuno mbawa kiri ku original nze nensirika because ne bwonansangawa ne bwonansanga ndi mu ghetto zaawa ojjaku nga biba kyekiddako gambe kikino ekiddako nkiina wano sisooka ate kuddayo waka so mbikwasaganya bwe nti I do natural, I do my best. Yeah man, naturally. Yeah man. Wakwatidde bendera okumala emyaka 3 ate era ng'okyagikutte mu music ne mu Uganda yonna sebo siri we Mmengo nze jija mu music wano Mmengo gikwatidde bendera n'ewantu ewalala wane waffe Uganda mu nsi yonna ne wabweru gwe kimanyi nti abantu abamu abagwa tiketi za show yange bava bweru lwaki oŋŋamba nti nkwatidde wano
Uganda yonna ne wabweru. Sebo tuli large upon. Aha. Hey, tuli large. Hey. Large in the area. We are large, you don't know say. We are large, you know. Ochikoze otya? Oba okikola otya? Ebiseera ebizinga kuba kola era nga boogera ku makya n'oggulawo edduuka lyo. Nange nkera buli ku makya ne nzigulawo endongo yange ne ngikuba abantu mu maaso. We don't stop. We don't cease fire. Nze ffe tuli baana ba ghetto. Ffe tuli baana ba ghetto. Tuli baana bayiribi. Ti mu mbeera yonna